tibachafunda ku protein ebitwagala okugenda okubuza bali e Kampala algo tubana tunna maso nimanya twakola nabo baje kuli bitwagamba baje kuli bitwagamba kubanga kutosobola kubanja kyotakolera uliaga ntubona ongea kama ndani ulikuwa wapi kama unafanya kazi uyogera ngani naye kati zimanga maja twalesobola kumbuza uyogera ngani kubanga banda banga tukube mundu bega kubega okuchuza ikintu Olikwejo budde yo muntu wa bulijjo balero twagala kutunulira ensonga nga B1 okusunsulwa kwaba MPs kwawe dabagala okugenda mu MPs nga mukulukizo bali naye amaze okuwandiisa eyo process yawedde naye twagala kulaba process yeno nga bwe yetambudde etulaga ki mu byobufuzi ebijja mu maaso awo obanga bwe binaatambula ekusiigira kifaananyi ki bw'olaba engeri gye byakwatiddwa mutu okulonda kuno kwe tulimu kati bali mukola kakuyiga naddala banoonyi obwa pulezidenti naye bw'ogenda okwetegereza obulungi abantu bangi beesimbye ondooza kuno kwe kulonda okusisa abantu abangi beesimbewo bayayaanire ebifo naye ate on top of that ebbugu mu balonzi simanyi oba gwe eyo gy'otambulira gye riri ebbugu mu ndabanga ettono mu kulonda kwakakati ddala tuteke ku mizaani ebyo ebibiri okulonda kuno kuli kutya kije tusobola okwogerako okutandikira okusooka bwe bagamba nti bayita okulonda kiba kiwa bannansi omwaganya okulonda okw'ebyobufuzi kiba kiwa bannansi okulonda okw'ebyobufuzi okwa demokulasiya kiba kiwa bannansi omwaganya okusalawo ku baani abaana abakulembera naye si kubakulembera bokka n'okulondawo abo balowooza nti bajja kutuukiriza bye bayayaanira mu bulamu bwabwe oba mu bitundu byabwe ekyo kiyisa okulonda that is the reason why election are called ekyo kimu ekyokubiri kiba kitegeeza ekyo kiba kiwa essuubi kati ekyo kimu ekyokubiri ku mulundi guno gwokka we tulabye nti abawazze okuvuganya ku pulezidenti bali abantu abaddayo abagenda okunoonya empapula bikibiki balinga 200 plus naye okukakana nga bagyemu nga 7 ekyo kitegeeza ki mwano bw'olaba ate face value olabanga ensi ebukaddemu enkola ya demokulasiya nti buli muntu afunye eki ng'otunulidde ekyo just buli ayagala okwesimbawo wadde mbogenda n'apiki waliwo kye tuyita form because that is a form naye kati content ekinyusi ekiri mu bantu okwetika empapula kati ogenda kwesanga nti abantu bonna bagenda okulonda empapula oyinza okusanga nga eyali abasindika ogenda okulonda empapula nga bava wantu mu kifo kimu naye nga bayita makubo ganjawo okitegere ng'omuntu omu yabasindika mugende muno neki kakiteekewo embeera nti ekiri wano kikola ki kati ku muntu wa bulijjo alabanga ekintu eky'omuzanyo naye kirina sente zesigino kirina akabonero kekikola ki kekikasuka eri abantu ekyo kimu ekyokubiri ebyobufuzi bwaki eby'omulundi guno bikyabuzeemu ebbugu era ebyobufuzi eby'omulundi guno birina there is what we call mu real political ekyo tuyita convoluted politics. Convoluted politics kitegeeza nti byebyobufuzi ebyetabudde ebizibu okutegeera olw'ensonga ez'enjawulo ezimu nga nsonga nkweke ezimu ng'abantu bayinza okuba nga baziraba kati ebyobufuzi ng'ebyo olw'okuba nti biba tebitegereka ku ssaawa eno lwaki ebyobufuzi kati mu Uganda tibiri buguumiriza abantu nga bwe byali mu 2021 mu 2021 ebimu ebigumiriza abantu nti bakandidate babeera nga they are inspiring and they give hope nti bawe essuubi eri abalonzi kati bawe essuubi eri abalonzi n'eri abalonzi essuubi lye bawa n'ebyo baba bayimirira ku bibanga abalonzi bibakwatako bafuna okuyaayaana okusobola okukola ki okusobola okuwagira omuntu waabwe anaatuusa ki essuubi lyabwe anagusa essuubi lyabwe n'alijja mu ssuubi ne lifuuka reality ne gafuuka mazima kati ku mulundi guno abantu bonna bonna bali byobufuzi olwokuba nabagamba emabegeri nti ebyobufuzi bino succession political plans nti enteekateeka y'ebyobufuzi ebyobusika olw'okuba nti enteekateeka eyo yeri mu ntabiro y'ebyobufuzi bino okiwulire olw'okuba yeri mu ntabiro y'ebyobufuzi bino nti abantu bonna abasinze okujja mu byobufuzi balinanga abalina ebiruubirirwa nga ebiruubirirwa byonna balinanga bali mu lukwe olw'okugusa pulaani ey'enteekateeka egenda okutambuza eggwanga lyaffe emyaka 5
nga nebo nana bana byafuza balaba gundivu nabamu balinganga bakirizigaliza plan iyo nenga bo bazenga bagabanye bifo nga bamaze okugabanya bifo mu advance osege nga bo enteka ebyofize bizanya kati nga tibiwa nga abantu tibyabo tibi engege bizanye bo tibiwa subi bantu ku nsonga z'abantu centered interests kati bine byo wabula biri ku plan eyagwedde okuruka nenga kati bali mujigusa mu mwageza amayitirivu nenga ate balina kuyitira mu support y'abantu webale nnyo kati obula nti abantu abamu bajja ne bagamba there is what we call cosmetic campaign, political campaign nti abantu balinganga bakuba campaign nenga balimba nga byogera kwega balinganga bagala okugusa bulabo omuntu bulabo nti siyesibye ku president olabuzabuza ono bano bamusinga tali ku president olokagologosa azanya katemba by all means ng'omuntu omulabira ati chaliko si kyategeeza kati n'olwekyo olw'okuba nti abantu balinganga bakitegedde mu Uganda nti bino tulinganga bayise ebivu abantu tebalina ssuubi lyonna kubanga what causes excitement ekireeta abantu okufuna ebbugumu n'okubuguumira essuubi lye baba bayina kati olaba nti mu 2000 abantu balowooza nti tugenda mu nsi mpya kati abamu ne babuguma ne bagaa nti ekintu kigenda kukola ki webale nnyo omuliro guba kaali nga abantu bali balowooza nti reality naye kati abantu bamaze okukira banoga maje bwe yatula emabega wa sente yatugamba nti ebibiina wano twali banga byabufuzi bawakanya gavumenti era njagala okukozesa omukisa guno era kyovudde olaba nti mu nteekateeka eno kyovudde olaba nti abantu abamu bakoze olukujjukujju n'okulabika nga tebeesiibwako basobole okutuukiza ebigendwa byabwe by'omu maaso n'obulya nti oli agenza okwesimba bamulemeseza omulala bamukoze batya omulala bamukoze batya bakozesa obukolomoni erijja ly'omuntu balijjeemu oli asobole okuyitamu okutuuka ku nteekateeka yaabwe era essuubi kye bamusuubiza ale ng'akikola ki ng'akituukako kati eventually ogenda okulaba nti abantu bagenza okulaba ekyo kimu ku campaign eno toyinza kutegeera olw'okuba nti bagaa nti there is what call convolution politics nti olw'okuba ebyobufuzi byetabudde byakavu tibitegereka byefuutiise tosobola kutegeera opposition yaliwo aganya gavumenti yaliwo nawagira gavumenti yaliwo bonna balinganga bafaanagana ate ekyo olulinganga balaba bonna nga balinganga bawagira gavumenti kati kyekireesa okubuzaabuza ogenda okulaba waddipimawo nti ate nze president muwagira era nange neesibyewo njagala kukola ki kujja mu palamenti ye ng'ayina essuubi lye bwe njja mu palamenti nja kutola obwa sipiika era njagala okuyima ku kasite wano kubanga nze ndi nabbi mbategeeze nti owekitiibwa Mongi enkola gyakola mutagenda kuddamu kuba sipiika wa Uganda njagala kinyiza kati nkyogera mundi gwa kusatu luli nakyogera nga tukyali mu process nemba kati nkyogeranga nange agenda mu palamenti kubanga abantu bakotesi bagenda kunnonda naye ono mukyala Amongi tagenda kudda mu palamenti first of all agenda kudda mu palamenti yazeeyo dda kubanga baga nti yayise mukamuuli anopozi naye tagenda kuddamu kuba sipiika why kubanga wetuva mu byobufuzi bino ebya 2026 olwokuba tugenda byabufuzi ebigenda okutwala emyaka 5 olutalo lugenda okujja mu maaso bano bamonga ebintu bibadde bakola okulemesa bano okukola ki abo bagenda kusuulibwa mu kasero kubanga mu byobufuzi ebijja tebakyalina mugaso kati bali mu kugusa pulaani eno eriwo naye mu byobufuzi ebijja njagala okutegeeza batuwuliriza njagala te mukwate ebigambo byange nabagamba nti ebigambo ebiyita mu kibiina ky'amazima g'ebyobufuzi byonna mujja kubiraba ebigambo byetwayogera emyaka 5 tebina kyemutalabi wano kusente kati nziramu okukola obwannabbi nti ebyobufuzi ebitambula kati bifaanana ng'omuntu ali mu lugendo ng'ava Kampala ajja Masaka naye nga baasi egenda mukomya kuwerukamu naye nga ye agenda bukakata okategedde kati oli n'akugamba Kizito kyakoze alabye omusaabaze empiki naga nti oyo bw'atuuka e Masaka baasi wagenda ogiviiramu alinnya akapikipiki kamutuse ebyobufuzi bino birina we bikoma byolwaleero birina olugendo lwebitambula birina we bikoma bano bonna balaba bakuba kajjajjatta mu byobufuzi okuva mu 2007 bagenda kubeera out kubanga omulimu gw'ebyobufuzi ebijja okuteekawo ebyobufuzi ebigenda okutambula emirala emyaka 5 omusingi ogusooka buli muntu yenna azanya ebyobufuzi ebyobuyaayi abadde yeyambisa ofiisi okubba naki agenda kuyigira ekomera abala bagenda kusuulira mu kasero kubanga enjiri egenda okujja ebyobufuzi bigenda kweyoza. In fact, there is what we call the resetting, the political resetting. Nti eggwanga liri mu kweyula, liri mu kweteekawo, liri mu kweddabula mu byobufuzi ku lwaki kubanga waliwo enteekateeka y'ekyama okusaanyawo bannabyabufuzi wala bava mu Buganda nga babasaanyawo ku ludda lwa movement nga babakuba eri mu kibiina bwe babalemerera babateekeko ab'opposition babakubire naye nga ne mu opposition ne bataddeyo abajega ekyo nakyogera emyaka byonna ndoguza birabo nakyogera emyaka 4
nti waliwo olukwe kati olukwe lutegereddwa abantu bonna bamaze olutegere kati olukwe luno bwe lumaze okutegereka kiba kitegeeza nti abantu babuusa olukwe luno kyobudala nti abantu kubanga olukwe luno luggusa lwali lugenda kuyita mu bibiina ebyamaanyi kyobula nti abantu bavudde bibiina ne badde ebbali bagatulesibyewo nga ffe ku lw'abantu kati abantu bagatulonde busobozi bwa muntu kati abali bakoze pulani okukwatira abantu ab'amaanyi n'abalimu omulamu okubasuula okubasanyawo mu bibiina bababuuse kati batuse ku sente era nazimirira wano ku sente abantu bonna bemulaba mu byobufuzi bonna bagenda kumaleka gwakasembayo sakyogera dda abantu bonna bane byobufuzi waliwo tazimbyewo n'olwekyo omwoyo gwa ggwanga Kristos Mugamaje babanga bakubira tooki gye mugenda ebigambo byabagambo jabirawa why kubanga ffe twasoma ensi etalabika obulamu bwaffe wonna tuwadde mu nsi etalabika mu underworld nga twetegereza okubala empiki buli muntu kigere kuki nga tubalabula era njagala okwebaza bannansi nanyo abantu bakotosi n'abantu b'amasaka n'ababuganda nti maze okutebuka kubanga singa batemutebuse kukana akaluke tugenda okukuba mugenda kufuluma mu byobufuzi ebijja kyobula ndi mugamba amomi emyaka 5 ejijja ebyobufuzi bigenda kukyuka nnyo olumalaka lw'okuggwa mu 2026 bano bonna beta ono amongi speaker simanya batayebwa simanya abo ne bagenda kusuulibwa ku kasasiro kebyobufuzi kudanga hip of whatever of politics why kubanga ebikola bibakola bino ebikola bibakola eno movement bwe yajja wano yagamba nti ffe ekyatwala mu nsiko kulwanisa babbi babulu na biringanga ebyo kuteeka road block ku makubo abantu bagenda okwewandiisa kati bano babeti amongi manya ono speaker triple ebintu byakolera ddala byebintu byennyini ebyanyiza abantu bibali mukola okusanya obutabu bawayisa ono positive simanya ono bagula abantu jabwini nyamu register ono mufisi kati ngaffe bamwe kwa gwange bitulikonde eminga nga tuga nti enkola si ntuufu kubanga batuga muri yo politics tugamba that the seeds of a new revolution they are always embedded in the womb of the old one nti ensigo z'enkyukakyuka empya zigira mu lubuto lwa nkyukakyuka nkali in other words ensonga ezasobozesa movement okutuuka e Kampala zigiri kuba ekigo singa ezivaako zikola ki kati bw'olaba nga abantu batandise okukola nibuga nti ku mirembe gy'obote baggala Kaluma abali bagenda okwewandisa mu Arua tewayitawo ne baga nti obote bayise wano opposite abantu 5 abantu 10 bagenda okutandika nga bakoze eki nga naye abantu wadde mwaganya kati gwa momi bw'obanga oliba president Museveni oli w'amaanyi ng'otegeeze gwanga nti muli b'amaanyi lwaki otyo omuntu omujje muli Yesu omufiisefiise ng'ate mbitudegera bagabyeyo abantu batamanyiddwa batava naye bwewandisizaayo kati byabufuzi bya kiyaayi ate ebyobufuzi byekiyaayi tosobola biwanirira why kubanga mu nteekateeka gye bakola ejja tugiraba ajja tumulaba ajja kwagenda okuzimbira agenda okuba abantu bonekomera kubanga tosobola kutambuza byabufuzi byabayaayi omuntu nti ofisi yagifudde ntabiro yakupanga kugulirira nakukyusakyusa abantu kusasula abantu nkola ekiyaayi that system that type of politics is unsustainable nti enkola ey'ebyobufuzi tekola ki tosobola giwanirira for some good time because of that ate nga kati abateekateeka nabagamba Mao nabaga nti Mao akutte ensawo twabyogera dda nebaga nti Mao simanyani simanyabo bali mu kwata nsawo ey'omulangira agera okutula ku ntebe ewo byebufuzi kadole ekyo Mao yagenze eryegulu yakubye ekipande n'ateekako speaker omupyajja naye lwaki temulira nabbi ekiri eryegulu kyatereke kyadika naawe katonda wange posta yeyo byobufuzi yataddeko nti Nobert Mao the next speaker nenda bagamba nabaga nti speaker talikomawo nakyogera ddala n'okuloti kudabaawo kati mutuwulirize talikola ki era kyobudola nti abasajja abagezigezi nabali abasajja abadde bazanya ebyobufuzi n'okwagala okuganya ebyobufuzi by'okubuzaabuza kyona nti batagetinga abantu nga mwoyo gwa ggwanga ba Kristos Mugamaje kubanga ffe tubalaba tubatunuulira enteekateeka zaabwe zebakola ki zebayina n'okulabula abantu baffe baleme kufeeba kusigala babenga bafiitinga kubanga wano olinaatwala abantu abajega ate wali mu palamenti abasajja bagenda okutuukawo eri baffe eri nga bookya kati batuuka eri nga bookya kyobulaba nti kati basemujunganda babalwanisa balukwago baani omusajja omukazi agendaga nti semujunganda is a national nti MP wa Uganda kati goyinza tokugenda toleeta omuntu akuba ejjita omuntu ali wali omusenyu w'enguuli nti ajjawo semujunti otekewani kati n'olwekyo basebo ne banyabo ebyobufuzi tebisobola kubeera mu muliro kulwaki tebiri mu muliro kati gwe sookola semuju yagenza okwewandiisa kumbe kira yonna yaweddeyo okumwerekera ye muntu yekka yawerekeddwa abantu abatannabaawo ng'abantu basendika sigino nti my friend ono musajja ye ngabo yaffe tomukola ki tomuzanyirako kati n'olwekyo ebyobufuzi bibuzeemu ebbugumu kubanga ebyobufuzi bannabyabufuzi kamuko kyokulabirako nti ensonga gye bigenderera okugusa si nsonga y'abantu
eno nsonga ya group y'abantu abaagala okusigala nga bakontrolinga power bonga bamaze okuteekateeka ensonga yaabwe n'efo babigabana dda ne gabana wepemeta ali wali bo bayite no nayite kati abantu bagenda okwetegereza kiki ng'abantu baga nti kubeera mu nnyumba yo tobuguumirira gwerinda olunaku olunagenda okuba akalulunde omuntu akufaanana n'ebino ebyobufuzi bitambula oyinza okuba nga bajja bakumenya omugongo bakubira bwereere kubanga tosobola kwawula ani opposition ani wa gavumenti ani wakanya gavumenti ani tewakanya gavumenti bona kyekimu bona bali ku kintu ki kati ekyo ola nti ebyobufuzi bifuuse bya kimpowooze abantu tebakyalina ssuubi ate abantu tebawa bantu biki byagenda okuyimirirako baleeta mboozi buboozi kyolandedde ngamba abantu mukyalo ne baga nti gentleman ng'ogenda okulonda abakulembeze tulina okwansalinga ensonga ez'amaanyi kubanga eggwanga lyaffe lirimu ensonga ez'amaanyi ensonga ezisooka waliwo ensonga ezifundamenta zirina okwogerwako ku adresinga nti wano ffe ekizibu kye tulina kibattaka tolya kyogerako bali mugamba nti nze mbawadde obusefuliya mbawadde obusiyaani nti bali baako nti tebalina manifesito naye ffe tugirina naye tewali ayogera biri mu manifesito eyo era bw'agenda okubyogera ayogera puroguramu ya gavumenti etambula pdm simanya kati n'olwekyo teri ayogera ku nsonga etalenjinga abantu kubanga ogenda n'otuuka mu kyalo eyo ne baga nti wano omuntu nti ali mugaba mmwanyi kituufu naye ogabye mmwanyi bagenda zikuula naye abantu bagabire mmwanyi bali ku munkege babasengula tewali ayogera kati ezizo ensonga omukulembeze zakolako akakopo nti omuntu agaba bikopo ebikopo omuntu akyegulira abadde anywera bikopo emyaka gyonna omukulembeze you need to address a fundamental issues in societies abantu tebatasobola kwekolako nga ki kati n'olwekyo ebyobukulembeze ebyobufuzi bibuzeemu omuzinzi kubanga abantu balina nsonga za simba zikwata kulamu bw'abantu zibagamba abantu wabula bajja wano ebyobufuzi babifudde nti ngoma teekawo biduula gudisala muziki abeewo nga abantu bagenda but you are not kubanga byogamba abantu byebabawa hope byebawa essuubi ne babugumirira ne babeeramu ebbugumu okuwagira alina puroguramu ki ne beesunga okuyisaawo otuukirize ebigendererwa nnyo olw'okuba nti bannabyabufuzi abasinga bagambe nti abalaba bali mu kipalo kinene tibogera ku nsonga ngumu kubanga bo bantu balingaga abali mu kubaza olubaza nti bwenfuna akalunzi enzigusa wali bwebala okugusa wali ebyobufuzi tibitwali you cannot play politics on mathematical calculations. Actually okukijjayo bulungi nti bannabyabufuzi abanoonya ebifo kati ekigendererwa bw'obeekenneenye nnyo n'obakuba mu ttooyi si kuba nti balina bye baagala okukola naye banoonya ebifo. That's the point. Kati abantu kye babadde tebannaba kussaako birowoozo lwaki bano banoonya ebifo naye nga bo ku festival yo batunuulira tebalina bye baagala kukola naye banoonya okufuna ebifo. Kati point gye tuli mu kkulaga kati nti banoonya okufuna ebifo naye ebifo ebyo bagenda bikozesa ki kubanga ebifo ebyo banoonya okufuna babinoonya okubayamba okugusa pulaani eri enkweke succession plan nti okugusa enteekateeka y'ebyobusika ebyobufuzi egenda okutambuza emyaka ebirala abeka mu constituency y'egindi bwe tufuna gundi era bw'ogenda okwetegereza abantu abali mu constituency abaze okunoonya obukulembeze mwero sifayirenga baleeteddwa buleetwa nga balinganga bugologoosi kyo tibogera ku nsonga z'abantu kubanga ababaleese be bakola ku nsonga ezikosa abantu ababaleese be bali mu kusengula abantu mu mataka ababaleese be bali kusengula abantu ku nnyanja ababaleese bali kusengula abantu naye nga balina ebigendo kati oli n'amanya nze nagamba abantu ne baga nti era nejuzi nakyogera naye nga nti olubuto olwo namba nekyogera kuliko ebyobugagga by'amaanyi ng'amafuta n'ebiringanga ebyo naye kati abaleese bano bagenda kubayamba okutuukiriza ebintu ebyo nga tebagenda kunyega kigambo okwogerera abantu kyoba bagezaako okuleeta abantu abatava mu bitundu ebyo abatazaalibwa mu bitundu ebyo abatalina kakwatira abantu abo nga bamanyi nti bw'anaba ng'agenda okuwagira bali okutuukiriza biri abamuleese nga talina kimuluma kyalina kimukwatako n'ebiringanga ebyo onfunye bulungi inaza wadizi obyobukulembeze tulimu kati byetuzanya biringanga ebyabacuba nti ejepangise that people have been parachuted candidates nti omuntu bamubuusiza bubuusa ne bamusuulaawo nadde kasozi eyo gabaga waliwo yagaa nti yapangisiza akayumba wano ayagala baka ba palamenti bamumanyi oba yafana luddawa oba luddawa naye ng'ali awo naye nga bamubibiita abakuba endongo bakola ki kubanga yagenda okutuukiza ebigenderwa byabwe bikweke erimmwe
ebyo binaga nti yeesibyawo omuvubuka alina ssente nnyingi nnyo naye tewali amanjava ningamba wanyi naga tewali amanjava talina jjajjawe ku kyalo talina makabo muzaala wa gundi naye yeyazi ayagala kalwata alina ssente nimbagamba muwedde kati n'olwekyo basebo ne banyabo sebo omukulu Lumalu njagala okutegeeza batuwulize ebyobufuzi bino tubisobola kubeeramu kubuguumirira ng'ebyalo 2022 kubanga abantu balaba abeesimbyewo okuba kandidate bwa pulezidenti bali ku byabwe tebalina nsonga gye baleze nti bagenda kukyusa gavumenti. Oli ku radio budde omuntu wabujjo tugenda kumbulamu katono bwe tukomawo omukulu kizito njagala tutunulire abantu bwe tumala okubategeeza now what should they do? Kati abantu bazzeeko ki bakole ki katujje tuvaawo.